Bukedde TV joliko Vibe Mix Show andi yatarimba nyingido nakanyumiro kafe akaserebuwo serebu gwenyina musajja naludde mu industry ne ayimbye businessman akoze ebintu bingi bamuyita Banjo Man tugenda kwogera ko naye atubulira obulamu bwe. Banjo Man amanya gamatufu gwani yenze center mu Henry tata oyani mama oyani nera family yo ova mu family y'abantu bameka nera goli wa kumeka kakati family jemba mu y'abantu bangi tuli abana 3 kati nze enamba sijimanya oyinza okubanga ndi mu 2 mu awo mama wange bamuyita Nalunkuma mugenzi Nalunkuma yafa yanzala tata wange bamuyita bali bamuyita JW Center era naye yafa ndi musajja mfuzi asoko tuyise ku mulamu bwo obuto wakulira wa nze nazaliwa Kamokya kuno then ne ba tutwale Gomba ne tubere Gomba awo twabere Gomba awo mu makaga kitaffe manga mu makaga sebo emmanga awo then wetwabeera awo mama bwe yafa bwati tata nalabanga twali tukyali batu twetaaga okubudabuda ne tukulire wa mbuzungu baluyita step mom neffe tumuyita mama kuba naye abeera mama. Banjo Man oli musajja muyivu wasomerako wana era wakoma ku level ki? Nasooka natandika okusoma kanoni CIU wenava kanoni netugenda Kasaka netuvaayo mama natuletako mu kibuga eno tuyiga oluzungu netusomera no ku Kamokya Islamic. Senior 1 nasomera mu Kanoni Central College, senior 2 era senior 2 nengenda mu Bulo Parents nensomera first term nayo nenvaayo nengenda ku Crescent High School gye namalira senior 2 ne senior 3 senior 4 ate nagimalira Matale Bishop Nkoyoyo senior 5 nengenda ate nengenda St Francis Nasana gye naveeyo neyunga ku Makerere Modern ne mala senior 6 nengenda okweyunga kwe mudidi ne simala nengenda ku KU nenkola counseling and guidance ne simumala bwentyo. Banjo Man yani akolaki? Kati Banjo Man ali mu Real Estates nga wakuba nerago mutono. Banjo Man wali muyimbi wayimbanga eddango oli musajja wa maanyi nnyo. Oyina ekintu kyali kyagadde okujjako mu music naye nga ate wali active mu music naye n'ogamba bana ekino na kino kiyintamye njagala kuva mu music. Mu butuufu kankyogere bajja kunkyawa bukyayi. Ekyali kyatamya music balinga ba DJs. Nga balema okuba music w'omuntu amuleetedde CD amulaba kati ne bakuba webweru abebweru okitegeera kyokka nga ne bali bepromoting nga tujja kusanga mu bbala ya America nga bakuba luyimba lw'okujjako nga luhitinze. Oli musajja mufumbo nero oli wampeta? Siri wampeta. N'abaana olina bameka sebo? Nina abaana 4 currently abaana 4 naye Katonda bonna baleeta sibagaana nina abaana 4 ndi musajja ayina omukyala bwentyo bwendi. Mukyala bamuyita Bira bwa Betty. Banjo Man ki ekikucyankalanya kikujja mu mbeere kikunyiiza gwe ng'omuntu n'ogamba kino na kino omuntu wakola kino kinzijjako waya? Injustice buli wamu wonna obutali bwenkanya wonna oba nze mbeera nnyo mu ghetto oba mu ghetto eyo obutali bwenkanya oba wonna kwegamba bunkola bubi. Banjo Man okubye ennyimba oyingidde ne business ozimbye ennyumba oguza amamotoka tugambe nti oli mu kirooto kyo kati? Ekirooto kiba kinene nnyo muganda wange. I'm only 33 going on to be 34 so it is bagamba life begins at 40. I'm not yet 40 yet. I'm not sinatandika bulamu. This is just the beginning man. Kiki wandyegombye okola nga tonaba kuva mu bulamu bwansi eno nga tonaba kufa kyewegomba okola? Nze kyeneegomba okola ebintu bingi
wandigambye biki so bingi sijja kugamba naye nga bikyali bingi bye neegomba okukola naye nga kyensinga okusabirira munnange naye abeere bulungi nga nze bwendi. Okay, kyekyali kikutuuseeko mu bulamu bwo kyotasobola kwerabira? Ekyali kintuuseeko mu bulamu bwange kya maama wange kufa. Maama wange yatuleka yafa mu kaseera akali akabi ennyo tuli mu kyalo yeye kwegamba nga bw'obimanyi n'afa mu kaseera ako so ekintu ekikyali echallenge nakati sigizuukukanga namu. Bulira ku muvuka tulaba wanene ku Vibe Mix Show ku Serebo. Mbadde nsaba nkwata omuzindaalo guno ngukwate tongobe katuuti kati nno kyengezaako okugamba abavubuka always nvubuka munnange osobola okikola abakikoze tebalina musayi gwa bbulu nedda balina omusayi gwa redi nga gwe teri mugagga ku bagagga betulaba ano teri yazaalibwanga mugagga no batandiseemu ku bbiri tebaagala kubibagamba abasajja abo nti musobola obikola kubanga baagala always babeere nga be bali waggulu naye osobola okikola n'obala kitandikira ku mpisa empisa ng'ogonjolebwa abamu osobola okuba n'empisa ng'agonjolebwa Katonda. You understand? Omuntu n'alemererwa okukola ebintu kagonjolebwa ki. That is the best advantage of religion. Vibe Mix Show mbadde ne Serebo omukulu gwe bayita Banjoman nga tubulira obulamu bwayisemu okutuuka wanene waali ku kamera mbadde ne kuzairo sigadde nze Andi Atarwi nga nabbaza mu studio wa Dr. 34 Muto ne Karungi balonge ne show mwana tugenzo okitegeera. Kamocha